Prof by Research esajja kudde ewezezza emyaka 10 bwaddu kyakyo emyaka 10 ng'ekyusa obulamu bw'abantu mu by'obujjanjabi n'ebyenfuna ng'eyita mu mboozi z'omukenkufu n'emisomo gya The Great Sundowners. Omukenkufu Nyanzi Julius agamba kano kekadde naawe akuddize kubanga okuddiza guba mwoyo ketino kankwanjulire ekitereke kya Sundowner mpembuzi nkuwente kyeyeterevu kushinze emitwalo 10 gyokka funa ekyuma ekikola ennoni sukaali w'amatugunda amajaani ga peppermint tea bibi guava tea ensano y'amanda activated charcoal Epsom salt Prof castor massage oil bibi velvet tea ne kaawa wa ganodama nga bino bisaliddwako ebitundu 9 ku buli 10 tosubwa omukisa guno ogw'ekyasa okumanya ebisingawo tukyalire ku Prof by Research Kotorio Mall oba tukubire ku noti 7 noti 3 M52 The Sundowner Anniversary Package mpembuzi nkuwente mpa embuzi nkuwente emyaka 10 ja Prof by Research bwatu bwakugambye mukibi abe nti esawe tuuse nawe tukuddize kubanga okuddiza guba mwoyo n'olwekyo genda wali ku Prof by Research obagambe nti ndeese embuzi yange ya mitwalo 10 je mitwalo 10 za Uganda ba mumpe ente yange ente eyo gye tugamba yeruwa ogenda ofuna ekyuma ekikola ennoni mu kitereke ekyo ekyuma ekikola ennoni ate ofunireko ne powder wa gypsum akola ennoni ng'entandikwa nawe ogenda otandikewo ekkolero obeeko naawe ekyolijjukira nti mu myaka 10 egya Prof by Research nti nange nakola ki nafuna project yaweerera abaana naawe omusomi mukisa gw'amaanyi osobola okutandikawo enteekateeka eno mu nteekateeka ya mpembuzi nkuwente era mu mbeera y'emu togenda kufuna bufunyi kyuma kikola nnoni ogenda kufuna ne hampe neyo n'ey'ebintu bigenda kuyamba otya mulimu sukaali w'amatugunda bw'oba tonnaba kunywa ku sukaali w'amatugunda kugamba nti oba osubiddwa nnyo tomanyi kiwooma ku nsi kuno sukaali ono mulungi nnyo tonda abiri gokka ono omuntu omuwuulu amunywerako omwaka mulamba kubanga mulimu amatondo 6 ate omuntu asobola okunywa caayi emirundi 2 byebikopo 13 almost gwe mwaka mulamba mulimu peppermint tea peppermint ayamba abafuluuta n'abalumwa nga bali mu nsonga bina biri mu kitereke mpembuzi nkuwente mulimu ganodama coffee ganodama ayambye abachina okuwangaala kitereke kino kiyitirivu era genda ku Prof by Research okifunye mulimu activated charcoal mwaba alusa ekintu kiyitirivu nnyo kijja kuyamba naddala gwe ayina alusaazi mulimu Epsom salt mwabazimba ebigere omuteeka mu mazzi n'oteekamu ebigere byo ne bitewolokoka mulimu bibi velvet velvet ayamba ki atereza omutindo gw'enkwaso bagamba nti nze nsindikanja wano okolera bulungi nnyo abasanyalala mulimu castor massage oil mulimu ebintu bingi nnyo mulimu guava amapeera byonna biri mu kitereke mpembuzi nkuwente n'olwekyo bino byonna ogenda bifuna ng'otadde n'okulima stevia ekitabo ekyogera okulima ku stevia nabyo byonna ogenda bisangamu n'olwekyo okuddiza kuba ku mwoyo naye nga katulabe ekyali mu Sundowner eyaggwa abantu mwe bajja ne bayiga okwaluza enkoko chicken incubators okay katulabe enkoko tukyayagalira ddala nze wendi tusimbudde enkoko kuzaaluza tekinologiya w'okwaluza enkoko beautiful mu Uganda mulimu enkoko obukadde 6 60 million birds obukadde 6 obw'enkoko gibaabalako enkoko ewuwo Professor Abiji nange talaba ku nkoko zaye nga bazibala anji population census n'ebyobugagga byo babikola ki babibala bakubuuza olina abakyala bameka nayinoomu meka 5 mbuzi meka 3 ku nkoko ezo obukadde 4 nkoko nganda local they are local what ziri local esebo obukadde 2 zenzungu
nefa tulowooza enzungu ze zisinga obuki obungi naye enkoko zino wadde nnyingi naye zisinga tezikula tezituuka ku maturity. Esebo buzibu ki lwaki tezituuka ku maturity? esebo bye bizibu ebyo tugenda okutunuulira. Challenges ez'okulunda enkoko eki n'engeri gye tugenda ozisolovingamu. Challenge esookera ddala esebo inbreeding bleeding obuko. enkoko zirina obuko. Yes, era enkoko eŋŋanda oba eziri loko zirina obuzibu bwa nutrition endiisa. Endiisa nayo ezisumbuwa nnyo. Zirina obuzibu bw'endiisa. Endiisa eno tugikola tutya? Tusobola oziriisa ebiyenje, cockroaches. Enkoko zirya biyenje. Awo katusigale mu bukopi. Era ebiyenje bw'oba obitunuulidde, Abachina balya ebiyenje. Obusajja obannange. Musanko kiyenje kya brown bakuli namba. Ebiyenje tubirunda tutya? Ofune box kipaku. Esebo box ene ya bulijjo. Gira mu buto biki? No salako wane ekituli. Ne wane ekituli. Esebo ne wane ekituli. Ekituli ogenda weetolooza ebituli. Bisala side zonna. Esebo bye bituli bimeka? Ajondese 8 bituli 8. Esebo kati ebyenje byagala nnyo sukaali n'oteeka muno. Obiteeka muno mu mwezi gumu ojja kuba n'ebyenje 1,000 mu mwezi gumu. Biri bizaala. Katugeze olina box zino 10 ng'ozipayirinze wamu mu mwezi gumu ojja kuba n'emitwalo 10 egy'ebiyenje. nga wateekamu 2 byo tebiina buko. Kale ekyala ky'osobola okukola kuzuwa obugubi crickets obunyenye obunyenye enkule. Obunyenye enkule nabo bulungi. Obunyenye enkule era okola kyekimu. Bo obunyenye enkule ojja kuba na 5 mu mwezi gumu. Endala tusobola enkoko okuzuwa mukuna naye mulungi. Naye kirinamu ekijjanjalo kirina protein. Ku nkoko eŋŋanda kikola bulungi. Kati ku mpanga tetumusiika. Mukuna tetumukola ki? Tetumusiika. No roasting. Ku nkazi tumukola ki? Tumusiika. Tumusiikisa ki? Kino ekyuma kisiika kino. Eno bagiyita roaster. Esiika kira 2 buli dakiika 2. So eno roaster esiika ebinyeebwa. Esiika soya, esiika entungo ne kasita. Abalimi ba kasita abasumbuwa okusiika. Osobola okukola light roast kuba ku temperature 10, medium roast at 100 degrees ne dark roast ku 20. Flavors zonna ez'emmwanyi ne zisigalamu. Bw'omala okusiika ate ya stainless no grindinga mu kyuma kino ekyera kye kya stainless. This is the grinder. And you can grind like 100 kilos per hour. Era tovaawo tukoma mu kitundu ekyokubiri nga tulaba okwaluza enkoko nga bizinensi. Enkoko eŋŋanda muko nkumpe enkoko yange tovaawo.
Prof by Research esajja kudde ewezezza emyaka 10 bwaddu kyekyo emyaka 10 ng'ekyusa obulamu bw'abantu mu by'obujjanjabi n'ebyenfuna ng'eyita mu mboozi z'omukenkufu n'emisomo gya The Great Sundowners. Omukenkufu Nyanzi Julius agamba kano kekadde naawe akuddize kubanga okuddiza guba mwoyo katino kankwanjulire ekitereke kya Sundowner mpembuzi nkuwente kyeyeterevu kushinze emitwalo 10 gyokka funa ekyuma ekikola ennoni sukaali w'amatugunda amajaani ga peppermint tea bibi guava tea ensano y'amanda activated charcoal Epsom salt Prof castor massage oil bibi velvet tea ne kaawa wa Ganodama nga bino bisaliddwako ebitundu 9 ku buli 100 tosubwa omukisa guno gw'ekyasa okumanya ebisingawo tukyalire ku Prof by Research Kotorio Mall oba tukubire ku noti 7 noti 3 M52 the Sundowner anniversary package mpembuzi nkuwente